demonstration against the violence, dictatorship in Uganda. People power, our power. Come all Ugandans, we hand over our petition to the UN offices. Stop killing. Date 30th January 2026. Place or location Shibuya, Tokyo, UN offices. Time 1:30 p.m. Japan time. For more information, please contact the leaders of this demonstration over national platform. Plus 817065186247 or plus 81808721959. Abakulembeze abekiwa kya national platform saako people power mu ggwanga lya Japan bakutegeeza nti bagenda teekayo okwekalakaasa nga kuwakanya enfuga etali mu mateeka n'obusibamu oli mu Uganda. Ne bagamba nti beegatteko nga batwala ekiwandiiko kyabwe ku yafeesi ennene ekwasaganya emirimu gy'ensi yonna, office ennene ekwasaganya amawanga gonna mu ggwanga erya Japan mu office mu ttabi lyayo. Ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'olubereberye omwaka guno 2026 ekifo mugenda okusikana be ku Shibuya, Tokyo ku UN offices moja sekana ku 7.5 ez'eggwanga lya Japan. Akalango keeko kabaganda ffe bonna abali mu Japan bongedde okuba nti bakola ki bategeeza ensonga eyo nga bwere. Alright, demonstration zikyagenda maaso okwetola ensi yonna. Njala kubaza bakomedi baffe abali mu ggwanga lya America abasobodde ogenda okwekalakaasa mu kibuga California mwe bali nyo balireddera abatasobodde kulaba California demonstration zabadde bwezi timwe bali nyo balireddera. Say no to the oppression. Say no to the suffering. Say no to the suffering. Say no to the killing. Say no to the killing. Enough is enough. Enough is enough. The world must know. The world must know that Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Stop killing our people. Stop killing our people. Stop killing our people. Stop killing our people. Beba comrade abadde mu Washington mu California era bano wano. Stop making justice. Stop killing our people. Stop killing our people. Stop killing our people. Stop killing our people. Uganda, Uganda. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Stop killing our people. USA. Stop funding the dictator. Stop funding the dictator. Please stop funding the dictator. Stop funding the dictator. Museveni must go. Museveni must go. Museveni must go. Museveni must go. Oh, free Bobby Wine. Free Bobby Wine. Free Bobby Wine. Free Bobby Wine. Free Bobby Chagulanyi. Free Bobby Chagulanyi. Free Kizza Besigye. Free Kizza Besigye. Free Waiswa. Free Waiswa. Free our people. Free our people. Free Uganda. Free Uganda. Free Uganda. Free Uganda. Injustice anywhere. Injustice is a threat to justice everywhere. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Muhoozi must go. Museveni must go. Museveni must go. Uganda, Uganda. Uganda, Uganda. Uganda. Alright. Baganda baffe comrade ababadde mu California mwe bali nnyo bali ddala okuba nti mwasobodde oteekawo embeera nga bwe yabadde. Alright. Kati maliriza abantu abeekalakaasizza njagala tutwala omukisa guno n'okubakuumamu omuliro omulala. Bannayuganda mwenna okwetola ensi yonna abawulidde omulanga gwabwe nabasabye mwebale nnyo balirira.
abakubidde ba senators abenjawulo mu ggwanga lya America, abawandiisa amabaluwa, abatuuseyo mu office mu bali nnyo balire ddala. Nyongero bategeeza bannayuganda bali mu America. Tofa ku mukulembeze wa National Platform oba wa chapter leader nti takoze kyakoze. Lweyalwa mu nnyindo lwekula wekka, kwata essimu ye y'omu ngalo okubira senator wo ofune appointment mugende munnyonnyole ebintu bino. Kyetwetaaga mutuuke omukulembeze ali mu ntebe ya America kati gwe bayita Donald Trump. Kyetwetaaga munene mbeera abantu 10 musobola ogenda okurepresentinga eggwanga lyammwe as long as nti mwogera ekintu ekituufu kye mulabako. Kati mwena bannayuganda bakyasigadde mbakubiriza buli masaza gonna ga America, please mukuba amasimu kubira ba senators bammwe mutuwala obudde kuba abamu temusobola kukola live, temusobola kudemonstrating, but musobola okuwandika amabaluwa, musobola okuapproachinga n'okuba amasimu. Kati ngenda basa mwena bannayuganda bali mu America kikkakatako buli wa NRM ekintu kimu timukitegeera. We are under occupation, but tuli mu family rule. Kati obanga obadde wagira NRM ngoza mbu wagira kibiina kya byabufuzi. No, it's not all about political party. We are under occupation nga tuli mu family gye twagala okulwanyisa. Kati okujja byonna byonna go muganda ali mu America wagira NRM boliwufu DC sawa tusoke tulwane tujja family ya Museveni ebyobufuzi byokwawukana tujja bibera mu mpanzo okwegatta nga tujja Museveni. Kale bali mu America mu namba 7 mu kuba amasimu muwandike olwe mwakikoze basinga obungi. Nenjera soka bawa kino ntegezeddwako mu sources enjawulo nti omuzungu wakulemerako naddala nnyo Omumerika n'Omungereza. Lwaki nti wakulemerako right now? Nti Omumerika olw'okuba nti ye poliisi y'ensi yonna amaaso ge gali buwangi, naye bw'omulemerako nnyo lwaki eriiso erimu alijja ku sayidi erina alitunuzaako ku ggwe. Bw'otamulemerako nnyo balina ensonga nnyingi nnyo ate nga ziri more valuable than our issue. Kati ngenda kusa muganda agenda gy'oli Omumerika ng'oli Munnayuganda, nkusaba mukole ekintu kyekimu, mugende mu lubeera office ez'enjawulo muwandike amabaluwa mukuba amasimu buli kimu. Abasajja bafuna attention yaffe, already attention ebadde efunise ku CNN, Al Jazeera, BBC, NBS, ABC, Sky News, already nga attention bali bagituwadde. Kati Bannayuganda bali mu diaspora ffe tulina okukola ekintu ekyo. Kati ngenda kusaba muganda ng'omuntu yenna aliyo, please ng'oli mu America mukole ekintu kyekimu. Abali Bungereza ndi very happy abasobodde okikola bali mu kikola. Please musinkale ba MPs bammwe essimu kweziri musobola okubalumba ku chambers zaabwe, musobola ogenda ku office ne ku parliament ni mutesezaawo. Era nakyo nategedde nti mu Bungereza kyanjawulo mukko abantu bakoze ekintu ky'amaanyi nnyo okuwandikira ba MP ne ba respondinga. Naye nga kibagamba kiri ekintu kimu kye balina okugaba Uganda nti Munnayuganda ali e Bungereza olina okumakinga sure nti either omuntu oyo mulemerako ku makya n'olweggulo ate nga muli mu nnamba y'abantu 5 ku 10 nti bw'ogenda omu oba n'omulumba omulundi lumu n'otaddayo amanya toli serious. N'Abangereza bakulemerako. Mujjukire Bungereza erimu abayindi bangi bapatana ba Museveni mu business beyaddiza ebizimbe ng'ate ebizimbe amini abisasula. Kati abangi nnyo balina ssente kyobula nti bamuterayo ekikono Bungereza obutafaayo. Nammwe eryo Bannayuganda bemumanyi nga mulina access ku kabaka wa Bungereza Charles Sawazo. N'Abannayuganda bemumanyi nga mulina access ku William. N'Abannayuganda bemumanyi nga mulina access ku gundi ku Hare, nga mulina access ku balangira n'abambejja ba Bungereza. Please mutuyambe mugende mukole ekintu kino. Pamutwali bwe twavadda mu bintu bino ne tunabo eggwanga odirekera abantu bano kijja kuba kyetuswaza nnyo. Ngenda basaba ne Bannayuganda ntegezeddwako nti mu Bungereza mulina kukola nnyo olw'ensonga nti Muyindi yali awo ng'ate Museveni yamuddiza ebintu bakola bizinesi z'okusimagulinga ensi bino zinze kitutamba laundering nga balina n'amataka e Uganda. Balina ekikono ky'amaanyi mu kudookinga buli kyonna ekiva e Uganda. Naye kati njala basaba mutuukire ba MP bammwe mugende mu chambers zaabwe, mugende mu maka gaabwe, mugende ku kikyonna, mugende mubeereyo. Mwiri Abannayuganda bemanyi nga muli well off, mulina ensimbi, mulina contacts, musobola okutuukirira Prince, musobola okutuukirira King Charles, musobola okutuukirira William, musobola okutuukirira Harry, musobola okutuukirira n'abambejja abalala mbatuukirire mbagambe ensonga eno. Ekintu ekisinga obukulu mbagamba nti zonna interest zammwe ze mulina mu Luganda tugenda ziba wa full package. Nkiddamu bwe bakubuuza nti interest zaffe munazi protecting mbagambe it's 100% tugenda protecting interest zammwe as long as ffe tufunye peace mu Uganda nga Munnayuganda yeeyagala ng'ekutta abantu okuwamba abantu kuvuddewo. Buli ogenda mu office mukulembeze ekintu kimu nti we are going to protect your interest in Uganda. Nyongera kibajjukiza nti mino za Uganda ziri worth billions of dollars. Muganda agenda ofuna nkuwadde chupa y'amazzi nga Museveni azikozesa azitunda ku black market, agagawaza family ye, agagawaza abazungu ba mafia. Kati njala bagamba bakubuuza interest z'abantu abo bazaagala tujja zibawa
100% as long as twejeko na kyemalira. Aho tuvudde era njagala kubaza mwenna bakikoza bali mu America, abali Canada, abali Bungereza, abali mu Europe mu bali ngo balireddera okuba nti mutuukiridde embassy, bam MP, Senate bona mbatuukiridde ne mugende maaso mbagambyeko kimu nti tomuzikiza. Gwatasobola kwekalakaasa genda. Atasobola kuwandiika ku bessimu. Bambi mutuyambe tubegayiridde. Bwe mba kimaliriza ekyo njagala genda ku security alert. Njala mutagire wano Jerusalem Sarakanda naho mutabani we Muhoozi Kanyarugaba saako ne Museveni anenga kwali. Buno bakanjira busindika nga bwa security alert. Oluvannyuma lw'okukola video ez'omujjirano weekend ng'angezaako ku exposinga system kunaku linasembiyo okubeera nabagambye nti baakola ebbaluwa nga bagenda okukola ekibiina kya National Platform ne mbagamba bujja kuba tebunnazibwa lunaku olulala nga bakigambye nti kifu era baavudde ne bagamba nti ekipapula kifu. Naye ate mu meeting gye babadde nayo ng'akalulu kaakaggwa Nyandi Yosoferi yakkiriza nti obuyinza tubuweeyo tusigale emirembe wano nakkiriza bulungi nnyo naye Salimu Sale ng'Omusomali yagambye tekijja kukola bwe kityo. Mu meeting ya tekijja kukola yagambye nti tuteekwa okuteekawo resistance tusobola kuwaayo buyinza bwe tutyo. Wali kye tulina okukola tulina okusooka okusaanya ekibiina kya National Platform. Eyo meeting yakusaga tulina okusaanya ekibiina kya National Platform abakulembeze baakyo bonna tubasibe na buli muntu tuteeke fear ne terror mu Buganda, strict fear ne terror mu Buganda. Kati bino mbyogedde ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026. Wiiki eno yennyini ewedde nabagamba bapulaninga okukola terror attacks nga basetinze bomb mu regions za Uganda nga bagenda tematima abantu bijambya n'okusetinga omuliro ku business z'abantu. Ekyo kyo nabe exposings kati na kino kanki bagambe. Omuntu yenna kati ali mu kukola terror, kidnaps, red blocks byonna bamuyita General Salimu Sarakanda naho ne mutabani mwe Muhoozi Kanyarugaba ne bakola ebintu bino. Kati banyama ne basse nga mugenda okuzzaayo abaana ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 naddala bazadde abalina abaana mu bisulo ebintu bino wammanga mugenda bifeesingako. Mugenda fiirwa abaana bammwe ng'amasomero state egakumako omuliro. Strict mu Buganda ne Busoga. Mugenda fiirwa abaana bammwe state ng'erumba ekola terror ng'ekuba abaana mu live bullet. Nkiddamu zino issue 2 mugenda zirabako. Bagenda kusetinga amasomero omuliro. Bagenda kulumba ne mungu baterayizinga abaana bammwe. Sina kina bijambi okuyingira batematema abaana bammwe. Bagenda targetinga primary schools as a boarding ne secondary school as a boarding mu Buganda. Kino mu kinoting olw'ennaku z'omwezi 27 mu kinoting mugenda kirabako. Bagenda kuma omuliro ku masomero. Bagenda kulumba abaana bakubira live bullet. Nga kino kyonna banoonya legitimacy ya kujjawo National Platform okulinkinga nti yeridinga obutabanguko mu Uganda. Nti yegiridinga obutabanguko mu Uganda n'okutta abajjukira Salimu Sale bibiri nti baali bakola mu nsiko. Yagambye Nyandwe nga bwewandekera obuyinza mu 1980. Kati ebyokuwaayo obuyinza nze sibikiriza. Ndekera nkole ekintu kino nga bwe nakikola mu 80. Kati bwe yakikola mu 80 kye kimuli mu ngalo ze. Zonna deployment ze mulaba red blocks biki byonna biri under the influence of Salimu Sale ne terror. Bagenda bakolako terror. Bannayuganda bagenda bakolako terror. Munajjukira nti lumbuye musajja nnyo nga temukyasobola kunywa mazzi. Eyo security alert gye bagambye. Abagenda okuzzaayo abaana aba boarding ab'ebisulo naddala aba primary n'aba secondary. Mwesibe 2 bagenda batemulira abaana bammwe. Kano mujja kaza mukage nti omusajja abyogera. Ejjukira okugema kusinga okuwonya. Eyo security alert nje bagambye buli muntu yenna abeera nga weewunzise ng'ekiwuugulu ebinaddako gono bimanya. Bagenda kukola terror kubanga kyonna kye baagala kuimplicatinga oba kulinkinga National Platform bikola bya butujju nga bwe babiteeseteese. Eyo katasa Salimu Sale and General Muhoozi kanywa mugule. Security alert esosere. Security alert yokubiri.
Nyongera kukujjukiza nfaayo nnyo ku bulamu bwa bannayuganda okusinga ekintu ekirala kyonna. Red blocks zikyagenda mu maaso mu Uganda. Abantu bangi bali mu bawamba nga bajjako amasimu gaabwe nga basangamu bintu byekwasakanya ku nkyukakyuka ng'abawamba. Kiwamba abantu akyagenda mu maaso. Nyongera okukubiza comrade na woli mu Uganda essimu gisangule mu bintu byonna mu bijjeemu essimu berengere clean. If possible osobola n'okukyusa profile oyo noba ng'oli safe okuwagira kusigale mu mutima. Ekyo nze nkigambye. Comrade omulala najja n'akola voice oba n'akola video nga anomba ekyo nze nkigambye kubanga mbadde ngamba abantu security alert ezibawonya. Nze saagala muntu afa nga nsobola okuwonya. Muganda ngenda mu na Uganda gy'oli nkusaba ekyo kikole. Mulongoosa amasimu gamwe currently kubanga baba bayimiriza babajjako amasimu ne bagakeberamu ne babawamba. Okuwamba kukyagenda mu maaso era abantu bakyabawambira ddala kubanga bano baagala creatinga fear mu bannayuganda. Ndowooza waliwo ka video ke mbadde uploadinze wano aka kidnap ebaddewokko nendowooza nyinza okubasa aka uploadinze tukaleke nenga mutegedde buli kimu ekigenda mu maaso naye nga okutulugunya n'okuwaba bikyagenda mu maaso mu Uganda n'ebyokulonda nga mulimu akavuyo bikyagenda mu maaso mu Uganda nga bw'obiraba wano. So bitu bigenda mu maaso mu Uganda. Kati n'olw'ensonga eyo awo tuvudde ku security alert nze maliriza njala tugende ku video eyatuleese butereevu. Alright. Abannayuganda ngera bategeeza ekigambo kino mukitegeere. Waliwo bakatandise of course video etandise. Waliwo billions 2 ezafulumiziddwa state yazifulumiza nga billions zino 2 ziteereddwa ku radio station, ku TV, ku ba bloggers, ku ba tiktokers ne kuba betwita ba public figures. Billions 2 zaafulumye zigenda kukola mulimu ki. 1. Mwawulidde omusajja agantu lwaki mumuyita akasajja kubanga akimanyi gabo bugumye agawaki mumuyita akasajja. Kati Museveni yennyini abamuloze tabalaba nabye abadde kollo ku lunaku lwa era mutebalabiseeyo kubanga bali mu fear bo kennyini bakimenti baawangula. Yatuuse n'okuyomba lwaki mumpita akasajja. Kati waba kimenti bamuyita akasajja ka video akasinga obungi mwakalabyako ka video akasinga obungi mwakalabye kano ngawoza lwaki mumpita akasajja ndyoke tugende mu maaso. You have no right to say that. Tolina buyinza na dembe kugamba nti mukisibyeko akasajja. Tolina lukusolwo. Ani awulidde enjogera eyo yemwe abakisibyeko akasajja. Why would the police hear this and keep quiet? Police eyinza gy'okuwulira kino n'esirika. So, that is reason number 1 why I think some people did not turn up. N'olwekyo eyo y'ensonga esooka gye tuteebereza lwaki abantu baffe abamu tebajja kulonda. Omuwulidde bulungi ye manyi naye kasajja. Bw'ava mu kwamanya nti kasajja kati wulira ekiriwo. 1. Museveni anoonya ligitimase. Museveni anoonya ligitimase mu buli ngeri yonna esoboka. Mu kunoonya ligitimase billioni 2 zaafulumye nga zirina ku demoralizing ate national platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni anoonya kye tuyita ligitimase naye n'afulumya billions 2 nga ziri mu ku demoralizing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anoonya abantu mukakasa nti yawangudde era akikolerera akitaddemu ssente nnyo naye ate yafulumiza obuwumbi 2 nga bulina kusaaba Toomi kuteeka wansi linnya lya Kyagulanyi na kibiina kya National Platform. Kati kandikuviire ku ntono. Bw'olaba abadde bagamba nti bawagira enkyukakyuka mu kaluwali batandise okukyusa olulimi manya nti yafunye ssente. Bw'owulira abadde beeyita ba YouTubers oba ba influencers oba badde babuzibe buuze biri ku nkyukakyuka
nga batandise okukyusa olulimi manya bafunye ssente. Bw'owulira Kolinga agamba mbu lwaki abali e Bulaaya be bapushinga ekiri ku ground lwaki bo tebajja. Ng'obadde omumanyi nti wankyukakyuka manya nti oyo akasente yakafunye. Bw'owulira oluyaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu katali mu documentary part 2 akasente kafulumye. Bw'owulira oluyaga nti Simon Robert Kyagulanyi Ssentamu tavaayo yeekwekera ki ng'omanya akasente yakafunye. Okitegedde bulungi nnyo? Abantu bangi bafunye ku billions ebbiri. Omuli ba YouTubers, omuli ba TikTokers, omuli ba public figure, omuli ba namawulire. Waliwo akasajja mu kegendeze bakayita Siraje Rubwama. Aludde mawulire alinga nfubize Mengo. Oyo Siraje Rubwama naye mukozi wa state era Mbega ne bawulira stories zonna zakwogera Mbega. Embozibozi zatambuza ku kibiina kya National Platform yafunye akasente y'omu ku bo ne group endala so mbegendereze nnyo. Mwegendereze nnyo ba YouTube abajja okubajjako interview n'ebibozibozi byabwe bafunye ssente. Wowulira omuntu yenna agasimanyi lwaki abali mu diaspora basindiikiriza nnyo abantu okwekalakaasa lwaki bo tebajja ne beekalakaasa ssente zaafulumye. Abagambo Kyagulanyi mu documentary part 2 ssente zaafulumye. Abalina ebibozibozi politics yawedde mutuleke tukole ebintu byaffe lwaki mutisibakaga bozibozi ga politics ssente zaafulumye lwaki. Olw'ensonga nti Museveni ayagala kusooka kuteeka ttaffaali ku bano ba media aba YouTube ba TV presenters baani ng'omulimu gwabwe gwa kudemoralizinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'emboozi yonna nga teboogera kati nge batayogedde ku kuwambibwa kwa Babi okula kwa Kyagulanyi ne batandika obbikubamu ebituli eyo ensonga mugitegedde billions 2 zaafulumye weeziri ezo muzitegedde so saagala mugwe mu kantu ako era abantu be bamu bw'aba yatunze omwoyo gwe asobola n'akukugulirira ne bakutta oba n'akuwa obutwa ekyo mukitegeere awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo tugenze wano emyaka giweze ndowooza 6 nabagambako nti bannabyabufuzi abo mu Uganda balina okufa nga mulowooza nsaaga vidiyo nagikola ne Kojja Omugezi ne baga Uganda okuterera tulina okujja bannabyabufuzi abamu ne bafa kati before nga sindakola statement endala oba additional statement bannayuganda basinga obungi temanyi kye bayita politics akyabamye okutegeera lwaki naddala nga tuli mu revolution mulimu system ate akulekera nawe tomulekera abawoleza Museveni essaawa zino nga baagala legitimacy yeebeerewo buli lw'osanga omuntu ng'owangane ku kyalo ng'ayogera ebibuuzo bitagatta ku struggle oba ebitabuusa bantu ng'avuma enkyukakyuka bavuma omukulembeze waffe oba omukozesa akyawo abantu bano bwe mutabakangamu oba bateekako ntiisa tebagenda kulekeraawo kubanga bo basasula kukola ekyo mbamanyi bulungi nnyo mumanyi ba YouTuber gye basula mumanyi ba TikToker gye basula aboogera agaboozi agatakwatagana abakeera okuvuma nga mubamanyi omulimu gwabwe olwo oba omukozesa ki bwe munaatandika okkanga mu bantu bano mujja tegeera wiiki ewedde nabagamba nti Museveni yakola memorandum of understanding ne opposition nga bagenda kuyingira mu gavumenti abala bagenda sigala nga bacunyaki balwanisa ekibiina kya National Platform ne babulya buli kimu kyonna ekyaliwo kati open mwakirabye omu ku ba chief commander b'ekintu ekyo kuliko omusajja eyita omuganda Munyagwa Mugati gwa Bato omusajja Munyarwanda sijja kijja Munyarwanda era namuganda Munyamugamba improving ku byenjogera byamulema kuba namuwako information ne bamuyima wabula openly emmando bwanika yamulaze kyovula mbaga nti bannabafuza mba yino okubanga abafu eggwanga ottereera bino byabiyogedde leero byabiyogedde leero soko olire Museveni tumukolera natatuwayo wadde omubaka omu kuba tulisigera bigiro yali baddeki sabawandiisi singa amayibi bakoze geno bigirwa singa bimanyi kye bakoze tandika of Bale County tawadde ne Bale nga omutano guno Muhammad Kwiri parrot staffing intimidation singa amayibi batukoze geno bigirwa batuuse nga abasajja kyenjagala kyekino wano Museveni tumukolera natatuwayo wadde omubaka omu kuba tulisigera bigiro yali baddeki sabawandiisi singa amayibi bakoze geno bigirwa singa bimanyi kye bakoze tandika of Bale County tawadde ne Bale nga omutano kati bino yabyogedde open ku TV ngali ku TV Sanyuka TV kati musooka muddeko ekintu kyemunatandegera kasooka mbalaga ekintu kino
Eri abali beyita ba politician kati bafuuse ba YouTubers oba radio presenters. Omu ku bo yoyo bamukyaza nnyo kusanyuka TV ku NBS ne ku Kasuku. Jukira bonna ba state agency kati bafuuse gye emirimu gyabwe. Kuliko ne Bajjo gye emirimu gyabwe. Kuliko na Abitex gye emirimu gyabwe n'abala mujja bala bulungi nnyo abatambuza enjiri eyo. Gye batambuza. Kati openly yagambye bwati. Oluvanyuma lwa MOU Memorandum of Understanding yagambye bwati. Tudde kwa kamanda abenjawulo abanupu lwaki kugamba nupu tulina okulwana tujeerezinge kati. So you're going to fight Nup? We must. Labunu. Ulira. So you're going to fight Nup? Why should you? Muntalo neziba za mundu. Kasita obera listen. These are supposed to be your colleagues on the opposition. In each and every struggle, obstruction can never be tolerated. Bobo okuba omulabe nga waliwo abafuula abamukuba naye nga they are just obstructing. Wasoma kuba n'abayekera ba President Museveni lwebaga akayira twamubako kemundu nga tumanyi bwazitwala agenda zikozesa bubi. Kikkirizibwa mu struggle. Omuntu ng'ako obstructing. The obstructing. Ne wababuwo omukuba. Amanyi ngo. I'm telling you this. Amanyi gomwe uteka mu kulwanyisa mu. Ulira. We must tell them step aside, give way. Clear the way. Clear the way. Muveyo. Kankulageza kamanda. Ombuli obaffe wabira bako mulembe gwafe. Kankudire wano. Tudde kwa kamanda abenjawulo abanupu lwaki kugamba nupu tulina okulwana tujeerezinge kati. So you're going to fight Nup? We must. Labunu. So you're going to fight Nup? Why should you? Muntalo neziba za mundu. Kasita obera listen. These are supposed to be your colleagues on the opposition. In each and every struggle, obstruction can never be tolerated. Bobo okuba omulabe nga waliwo abafuula abamukuba naye nga they are just obstructing. Wasoma kuba n'abayekera ba President Museveni lwebaga akayira twamubako kemundu nga tumanyi. Alright. Ekirungi nzize mbalabula ku bantu bano. Museveni yali yazimba fake opposition ye mu bantu ngabo. Abo bachali bassa abantu bangi nnyo akugambye nti we must erase and whoever obstruct their way is going to be erased. Nakugamba national platform must be erased. That is Mugati Gwabata Munyagwa, the Muganda name. Eresoko oli baganda manya. Nagamba nti Nup must be erased. Whoever obstruct their move is going to be erased. Nabagamba mu myaka mukaaga ne bagamba nti bannabyabufuzi mu Uganda okutera bannabyabufuzi abalina okufa. So such idiots baba ino okuvaawo ng'oyo kubanga alina ekibiina ekikye yavadda mu FDC n'agenda mu gotuwaaka simanyi wokotuwaaka simanyi siripu tu siripu byonna n'abibeeramu kati ekizibu kye ye alaba nti Nupu kye ekizibu kye ekyokujjako Museveni. One, recently mu kalulu kano bamuwa ssente okujja okuparticipatinga bamuwa ssente n'amalanga n'ennyina kennyini amutunze n'ekitaba wa milioni 10 taata n'atwala 5 n'ennyina weyo n'atwala 5 sente bazisigaza kati bamusindise commission yakwonoona kibiina kya National Platform nakola mirimu egyo n'abala bangi nnyo. So njala bagamba ekigambo muna Uganda okujjako ng'onyiize such people balina okuva mu kkubo nga ibwagamba tulina okuva mu kkubo such people balina okuva mu kkubo kubanga nabo tebakyalina mirimu. Ono mbuuzi omulimu gwakola teguliiwo kukeera ku TV ku radio kwogera mafuuko ekibiina kya National Platform na Kyagulanyi naye ng'oyagala mubuuza okolera ntasobola mukunyonyo naye nga tebava mu State House yafuna ne ssente gwe mbuuze bwagati National Platform is an obstacle to their mission. Yakubala lezimeka mu Uganda yafuna obulubumeka tiimu yonna ebadde yesimba ku Museveni ng'ojjeko lwa Kyagulanyi Ssentamu bona badde ba agenti be era mu temwewuunya nga ekkololo bwe tuba tetumuggyeko gino emyezi gino ng'ono Mugati Gwabata gyali Kasibante gyali kiri ekisajja ekyetaba mu kutta Dr. Kiyingi Kifulanka Bulira nga nabo gye bali nga bakoze nga abantu bagenda okuligimatizinga system ya Museveni nga bo bennyini bwe bali kubanga bali mu kufuna ssente. Omulala ye Kagege Nsereko yagamba politics amuvuddemu wabula ali mu kulobinga kifo either ali kulobinga kibwa minister oba yagala kulobinga kifo mu parliament ekinene mwezi office oba yagala kulobinga bwa ambassador oba ekifo kyonna mu government y'omukubbo kati bonna babali yizinze bali mu kukola mirimu gya kudemoralizinga kibiina kya National Platform
naye tubagamba okulonda kwawedde era twawangudde ne mutubba akalulu si bwe kiri kati politics tannaggwa in fact struggle etandika butandisi kati tugenda kufaafaagana nammwe ne mukama wanyinya mmwe ennyando yosofeeri and this time around tugera kubeera serious nnyo buli muntu yenna afuuka omuziziko mu kujjako Museveni ojja agendera muziziko ogwo ekirungi amaka gammwe tugamanyi abaana bammwe tubamanyi bye mukola tubimanyi na buli kimu tukimanyi tetugenda kuleka ggwanga kugenda mu mikono gy'abagwagwa n'abalowooza nti ensi waliwo opposition nga teriiwo ng'ate mulwanyisa opposition entuufu eriwo okitegeera gw'obanga olina Kyagulanyi kyakola tekimala waki tokola kikyo olina ekibiina ekyo kikozesa ekyolina okukola okujjako Museveni muyina ssente waki temukola ekisinga ku Kyagulanyi ne muleka okitegeera kola ekisinga Kyagulanyi omuleke gw'okola ebibyo okitegeera ne kati Kyagulanyi gwe mufudde topic azifu nti yalemedde mu ntebe yawangudde n'akola buli kimu mwagano mwegattako talina lunaku na lumu yali agambye nti agenda kulumba mmwe bankweze kubanga bamanyi so njagadde mutegere abantu abo mu ngeri yonna esoboka mutegere bulungi nnyo be bakozi ba Museveni abaddewo ne mbagamba n'emmenge yena kuddamu ezimba abantu baayo bwe mutandika okulya ku CBS ne ku BBS bazimbye abantu mumanyi nti iyo process baagala kuddamu kuzimba naye tebalina time egenda kuzimba kintu ekyo mu budde bwakyo kati President Joe yatambuddeko n'agenda ku bijja bya kitaawe ne nnyina era bwe yagenzeyo bulungi nnyo n'abirambulako n'akulako ne ku muddo n'avaawo n'atambula bangambye ekibadde eggombe ekibaddeko okulya n'okukomba essowaani ng'amagye security ebuuza yayituusewo atya yakoze atya naye nga yasobodde okutuuka bulungi nnyo n'akola kyeyabadde alina okukola n'avaawo akatambi ako mwakalabye n'endoozi akankabaddizeeko lumu wano yokka tusimbula ku nsonga enkulu ezisinga ku ekyo wano President yabadde agenzeeko mu maka oba ku bijja bya kitaawe ne nnyina gye baawunzikibwa mu bitundu by'e Gomba. Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else, a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit, apparently. And then after the raid and the assault on my wife and all, the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, the day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and, spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk. But I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group. But we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting. Uganda will be free. Kati lwali tuliawo nezireeta omwogezi wa amaje omukulu Chris Magezi. Chris Magezi statement gyakoze teyawukanako na ya Pregnant Eyes police spokesman
Lutumwa Kishoke. Chris Magezi statement yakoze automatically kwatagana ne ya pregnant as gentleman Lutumwa Kishoke maso gali roto. Bwati wayogedde Chris Magezi agambye bwati. Kyagulanyi ye mwenyine nzize ndabanga posisiza akola abadde atambula mu biseera bino wona wayagala kuba bamala campaign abadde mu makage ne bwengebeddeko ku makyalo no ndinga nalabye nga ali mu makage so kiraga nti ali free baba mwetaaga bamanyi omusanga police in this case naye nga fe nga UPDF tetuina kiki kyamaanyi kitumunoonyezako kusaawa zino bwe kiba tukirina tuba tujja kubabuulira bannayuganda era bwe tuba twagala omuntu tekitwalira biseera kufuna omuntu oyo naddala waba ali mu ggwanga lyaffe obuyinza tubulina tusobola kunoonya ne tukufuna. Kati mukulu Magezi ogambe Kyagulanyi ali makage era postinga yasembera postinga nga ali makage tuli basimu era tuli basimu nnyo olw'ebigambo byo nenga bulijjo mwe muli bakagwe ensonyi temwogera nko kigambo ne kituukirira wabula mwogera kwogera kwerabisa nti ekituufu temulina security. Ogambye nti Kyagulanyi tebamunoonya omuntu yandibadde ayagala okubuuza gw'otanoonya mukama wo muhoozi yatuuka atyo sindika amagye ne gagenda gayingira amakage ne gamenyamenya enju n'omukazi ne gamutuusaako ebisago agatamunoonya. Era Chris Magezi omuntu yandikubuuzizza lwaki amakage tebakkiriza muntu yenna kugendayo ng'ettaka lirala gye litandikira ne gye liyita waliyo amagye gataddeyo enkambi. Chris Magezi njalonziremu ekibuuzo kimu. Amaka ga Kyagulanyi agali ku eka 10 n'omusobyo gonna mulimu amagye gataddewo n'enkambi mufuko omwo mupamo omwo muli mu kubba emmere z'abantu abantu mubamazeeko emirembe muli mu kuleepinga abaana ku kyalo. Kati bw'ogamba nti Kyagulanyi ne makage nga mwamenya buli kimu n'omukazi ne mulumba ne mukolako ebyensonyi ne mutuuka n'ennyumba yo gisaanyaawo ne mugenda mu maaso ku makage gennyini mwali mu 2 mwapulantingayo ebintu 2 mupulantinzeyo emmundu ensindi n'ebyambalo. Kati ogamba otyo omusajja nti ali makage mmanyi era temunoonya. Chris Magezi ebiseera bisinga bagamba nti alina obuyinza asajja latanga eggala essajja bwe bumuvaako ate watu neyeefundikira nga Nasri nkiddemu alina obuyinza asajja latanga eggala essajja bwe bumala okumuvaako ate watu neyeefundikira nga engalo ya Nasri. Essaawa zino mulina obuyinza obw'emmundu obudde bugenda tuuka nga wattu temukyalina wadde otwanyi ng'ate ozingidde mu mukira nga tosobola dde okwogera ekigambo n'ekimu ng'osirise. Omuntu yandiyagadde okubuuza lwaki abagenda okulamukya abagenda mu maka ga Kyagulanyi mbagaana kubanga mukimanyi munoonya ye ffe ebyaffe bya Museveni omulumba twasooka kumanya Museveni yaani. Museveni ye muntu akulowoozesa nti buli kimu kiri okke era abasinga obungi bagudde mu katego ke. Mwe babasindise mugende Kyagulanyi teryamunoonya kubanga ye yenkola gye mbadde mukozesa okuva mu 8 mpaka olwaleero. Buli gwe mwagala okutta mumwaniriza mu mirembe bwe mumala nga mukuba embaga muga nti oyo wuwa wuyu yembeera eriwo. Gwe muzannyirako muzzukulu wa Sentamu mutabani wa Sentamu ebintu bino byonna agenza obbingiramu ng'abimanyi baani baadiringa nabo. Kati gwe bw'ogamba nti bwe mba mwagadde mufuna okuva lemussa abantu bonna alipooti iyo nga temunnazifulumya zonna ezitta abantu. Twagala kubuza mukulu mu Chris Magezi watuuseko mu maka ga Kyagulanyi gwe ng'omuntu omwogezi w'amagye. Lutumwa Kishoke waki tewakutte ezo pregnant aizo n'omuntu omwotolovu egukulinganga ensujju ne mugende mukola police report ku maka ga Kyagulanyi. Why is anyone in security agencies quiet about the raid of Robert Kyagulanyi Sentamu's home? No police report. No one has been arrested. No one has condemned it. Even the mainstream here, everyone is quiet. But gentlemen dressed in army uniform coming out states that Bobi Wine is still in his home. Shame upon you. Chris Magezi banange muswaleeko.
mwagenze makago musajja in fact ate kyensembye okutegeera nti raid eno yali unauthorized Muhoozi yagikolanga ye bambi babi bwabaddengawo ng'ali ku ssimu ali ne bbaawe nga Muhoozi mbu kimunyiiza nga la Bobby ali busaabala ne mukazi we batambula bali ekyenya bali happy nnyo nga ye ayina ebizibu mu maka ge wano mujjukira bagamba nti omuvubuka oyo avuga empanka omuvubuka oyo ali mu lukwata gita singers omuvubuka oyo tabeerangako okukoloni nga bali happy ne mukazi we kati lwaddala banga Bobby ne mukazi we nga bazimba balina simayiro nga muli alumu alingange endiga endaawo oba ente endaawo ng'omutima gumulumira muli kati yayagadde atuuse obulumi ku mukazi w'oli amulage nti amutuuseeko bulijjo gwayagala okulaba kati mukulu ffe tulina buzibu buli kimu kibeerako obudde ojja kubeera mu kagulu walina otusuuliri tuno otwa musitaki tuno otwa Bajamani ng'olina okunyonyola ebigambo bino ono omusajja ekintu kyeyakoze n'ekitabo yabadde takimanyi eno mission azikola n'ekitabo muto sali musale kubanga tebaswala omusajja ekisooka bayina ensaalwa 1 bayina efotirizi buli mukazi yena eri mu Uganda bamwagala baagala bamwebakeko at least bagezaako nnyo okulaba nti bakutuusaako ekizibu kati abadde alina ekizibu kiri nga alaba Bobby ne mukazi we beeyagala nnyo ne mu kampeni nga balaba bali mulaavu nga ye tasobola kukwata oyo muwala tasobola kubeera na mukazi we nga bali awo bali mu happy no kubanga emize tebali mente kufumbira baana bantu tebali mente ku baana bakazi na baana b'abantu bo bali mu lukwata gita singers bali mu kulya bisiyaga kola mu kimu kye balina okukola y'ensonga lwaki balina efutibizi ku musajja kati bagasse politics ne bagatta ensaalwa ne bagamba gayi yakimekinga atyo no yakimekinga atya nti si y'omu ku be bakwata obwongo okubateeka mu primary school eya simanyi Uganda Musician Simanyi Federation bikoze bitya n'osanga eyakajjajo mu music talina adde ne album eziwere 10 nga yakulira basebatta yakulira balegendies abayimiridde kubanga ekyo Museveni kyabadde nga yagalira control people divide them control them obafudi omuntu asobola okubategeerera kati yembera katola okuba nti ono yali self-made nga yeekoze n'akola buli kimu kati kyekisinga obbaluma awo tetugenda kulwawo njagadde bategeeza funny enough in the country where you say that there is a peace assigned to the president Muhoozi Kainerugaba who claimed that he once will become the president of Uganda you invade someone's home you attack his family and you came out that you can't do anything concerning torturing women. We have all the evidence that even your wife, you torture her. Even your side chicks, you torture them. So we know exactly what you do. You go on raping women across the country, in big hotels and other areas of the country. We know your behaviors. But unfortunately, I'm a spokesperson, Chris Magezi, police spokesperson, Lutuma Choke. Here is the question. If someone claims that his house was attacked and the wife was mistreated, everything was displayed on social media, although the mainstream media was ordered not to post anything concerned about that invasion. But the police haven't yet gone to Bobby Wine's residence to open up an investigation, what happened on that night. Everyone is quiet, but the police spokesperson and the army spokesperson, they are busy coming out to give first information about the invasion of Bobby Wine's house. So, what kind of the government is this? When we come up to tell that people are suffering from cow mentality, then you call that people, these people, they abuse us. No, because we are informing you your duty. It's now approaching 5 days. Police hadn't yet made any even a small investigations about the attack. No record. Gongambo tianti mugwanga. Police tenagenda kukola report. Chatusoma kaga Kyagulanyi. Then Muhoozi ni wewa kana mbote watu temwato chalinze mwamochi, temwato chalinze mwana, temwato chalinze muka Kyagulanyi. Nga ne mu closed meeting bwe mwasooka okulumba wansi nga Babi waali aba mu mission ya mwagenda mbisenge kunoonya baana gye baali nga intero gye nafunye okusinzira ku bantu abo 1
baba kusangayo bana balenzi bali bagenda basiyaga ngate bali recordings baba sangayo bana bawala bali bagenda beba kako live baba recording obutambi kile kitu Museveni akikola nnyo okurecording aba victim era abantu bangi nnyo abayinako obutambi ng'amaze bakola ebikolobero bya Sodoma ne Gomora n'okulepinga abakazi kati mwe baboyi njagala babuulira Museveni ne family jala babuulira ojja sanga omuntu nga yitayagala kumanya nti mwamu recordings mutiisa tisagenti gundi bute oba mukazi agenti bute olaba nabona bera kuno ne bato obutambi bwa weerere aba yafuda bayakoze eki aba yafuda yakoze eki mwe mission ya mwe yali akusanga abaana kyovula ndi bato kababuuza abaana bali ludda wa abasinga obungi eno wanti mwakutte obungi babuuza abaana bali ludda wa ne bagenda mbisenge waggulu mission entuufu yali yakwata abaana balenzi basiyaga n'abola bebako kifuba nga bali recordings obutambi babagamba obutambi tubulina mugenda kukola ki babagenda mugenda kukola ki nti mugenda kukola ki kubanga boje mizeja eyo tulu bagirina eyo kwata omuntu mu recordinga obutambi bamala mu recordinga obutambi babukwale babuteekaawo ng'akanyeebwa nti ogenda kukola kino oba togenda kukola kino tubute kubanga naluli tuba tukimenti ba edi mutwe bonna babakolako ebikolobero ebyo video bazirina n'abaana bavanga makomera ba recordinga obutambi obwo video bazirina kyovula nti bano abantu bo tebeetaaga kwesembereza emizeeyi gyabwe so kati awo tuvuddewo bwe tuvaawo bannayuganda waliwo munnamawulire eyali abaddeko wano ng'akola mu Uganda wabula n'afubutulwa n'agenda nadda ewaabwe munnamawulire oyo bamuyita Charles Onyango Obo yakolanga ne bakabushenga yakolanga ne ba Andrew Mwenda yakolanga ne ba Fono Pondo n'abala baberanga nnyo ku Capital Gang programu ezabiranga ez'ebyobufuzi olw'omukaaga mpozi n'olw'essande Charles Onyango Obo mbasira bidayinza okuba yakolako ko monitor bidayinza okuba yakolako mu television wabula bamugoba ne bamulemesa nadda ewaabwe wabula yakoze tweet ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ayogera ensonga 18 lwaki omugenzi Obote yajjako gavumenti lwaki omugenzi Amin yajjako Obote ku buyinza tweet eno yagikoze ng'agisindikira amagye ga UPDF ne bannayuganda mulina ensonga 18 ezisinga ne ku z'Obote ze Amin ze yawanga ajjako Obote ensonga 18 Charles Onyango Obo yadde asindika message eno yagisindise ng'agisindikira amagye ga UPDF nti omusajja Idi Amin Dada eyali yakoma mu P5 yasobola okumanya ensonga 18 naye mu aba UPDF basoma senior 4 senior 6 abala mwina zidduguli muyinza otya okuleka eggwanga abasajja balifutubaleko bakola ebikolo besinga Obote bye yakola Amin alyoka amuwambe bannayuganda buno obubaka omusajja abaweereza n'abagamba ensonga z'engendo bamenyera z'ensonga Amin ze yawanga awamba Obote nakati ensonga zino bannayuganda mwe zibakakatako kati kanzi babenyere yagambye bw'ati yagambye I had forgotten this munasonyi wabadde atawanya akuba ku ssimu eno musonyi mwedda chekeze ziiseewo yagambye bw'ati I had forgotten this yagambye mbadde nerabidde ebintu bino the more things change the more they stay the same yagambye nti ebintu gye byeyongera okukyukakyuka gye bikoma okusigala nga biri kyekimu yagambye 18 reasons given by Idi Amin Dada for the January 25th 1971 in a military coup against Milton Obote yagambye ensonga ziziro 18 ezaweebwa Idi Amin Dada ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi ogw'olubereberye omwaka 1971 nga ayita
mu majege n'awamba eyali mukama wa Milton Obote ensonga ze zino onjagala ozuulirize bulungi nnyo na postings akantu kano yagambye bw'ati detention people without trials okusiba bannayuganda batalina musanga tebawozeseddwa mu makooti si kye kiri mu Uganda njagala owandiikewo si kye kiri mu Uganda detention of people without a trial si kye kiri makome si kye kiri mu Uganda kati olwaleero eyo ensonga esooka si kye kiri mu Uganda Museveni abaana baali mu kukwata essaawa zino bakwata abaana babatwala mu makomera gatategerekeka nkyalina research gyenkola mu bitundu mujja kunyambako abantu abali okuva Erukaya waliwo ettaka eriri okuva Erukaya waliwo faamu ya Salimu Sale gye batundiramu goonya okuva mu bitundu by'Erukaya eyo oba waliyo ne military barracks Salimu Sale alundirayo goonya ne baŋŋambye nti abaana ebakwata abasinga obungi babateeka mu byuma ne babafuula mist meat ennyama eyo ne bagiwa goonya nkyakola okunoonyereza okuzuula ekintu kino ye ekitalya nagibaleeteranga abaana bennyini abaakwatibwa boogera nti abaana abattibwa mu kkomera ekitalya nabo basuula mu goonya mujjukira mu kalwa akawedde nabaleetera information yes Junju Emma oteeka okuba nga oli mutuufu sort of wamaawo ayinawo eddundiro lya goonya naye abaana amba bateeka mu byuma ne bafuula mist meat ne babawa goonya yo ey'abaana bafiira ekitalya ye abaana bennyini bajeyogerera abaakola ki abaavaayo n'abasimatuka okukwatibwa ng'ekitalira waliyo ebiddiba bya goonya balunda mu goonya gye bateeka abaana ne babalya wano wenjagala ensonga esooka Ameri gye yawa detention of people without trials okusiba abantu nga tebaguddwako misango enge tebatwalidde mu kkooti ensonga eyo sibu eri olwaleero tugenze ku namba 2 abuse of human rights and the torture of civilians okulinnyirira eddembe ly'abantu saako n'okucunya bannansi okulinnyira eddembe ly'abantu saako n'okutulugunya bannansi kiki ekigenda mu maaso olwaleero eyo ensonga namba 2 political killings and use of forces against civilians okuttira abantu mu byobufuzi olya bulungi nnyo n'okweyambisa amaanyi eri bannansi aba bulijjo eyo nsonga eri namba 3 namba 4 violation of the 1962 constitution nti Obote yatyobola ssemateeka wa 1962 nadda ne mukati neyeewogoma kiki ekigenda mu maaso olwaleero Museveni ye yakola eyiye eyo1995 gy'alimu gy'asattiriramu n'akola buli kyayagala tugeze ku nsonga namba 5 dictatorship and one man is ruled by Obote obwannakyemalira n'okufuga nga ye omuntu omu nga buli kimu akyagala nga yekikole nga ye dictatorship and one man ruled by Obote obwannakyemalira n'obw'omuntu omu okufuga eggwanga odifutu balako Obote kye yali akola Amini kye yamugamba oba okusinziza osango yasiirako mugoba corruption in government obuli bw'enguzi obwakulanga ejjebe mu gavumenti y'Obote kye kigenda mu maaso mu gavumenti ya Museveni olwaleero ensonga y'omusaba giyita tribalism and nepotism in public services okusosola mu mawanga n'okusosola mu ngaba y'emirimu nga beeyambisa eggwanga ery'ekikula ekimu enamba 7 namba 8 misuse of Uganda Army for political repression okweyambisa amagye g'eggwanga olw'ebigendwa by'ebyobufuzi okunyigiriza bannansi amagye ga UPDF n'amagwira geeyambisiddwa mu kalulu kano okuba abantu embooko okubawamba okubatulugunya mu kalulu kano akawedde n'akali bwe kati bwe kaali ensonga tugenze kuya 8 yetubaddeko misuse of Uganda Army for political repression bwe kiri kati olwaleero ensonga endala marginalization of some regions and ethnic groups nakugamba nti ebitundu by'eggwanga byonna babifuula
kyakuzanyirako babifulira ddala tebikyalina mugaso nnyo era n'ebitundu ebirala ne bagezaako binyigiriza nga basinziira kwa gye bava n'ebitundu gye basibukira ddala nga bo bakulaakulanya ebitundu ebwabwe gye basibuka y'ensonga namba 10 y'ensonga namba 9 ensonga namba 10 economic mismanagement causing hardship enkwasaganya embi ebyenfuna mu ggwanga ekifudde embeera enzibu ennyo eri bannayuganda kyekigenda mu maaso mu Uganda y'ensonga lwaki bannayuganda badduka okweyunula ensi z'Abarabu n'abala batunda ebyabwe okweyuna okufuluma eggwanga eryo nga beewonya ekibabu ekigenda mu maaso mu Uganda kyekigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino ensonga 11 the suppression of political opponents okunyigiriza ennyo abooludda oluvuganya oba olumuvuganya oba teyakikolanga noona akikolera ddala lack of free and fair elections tewaliwo bwenkanya era tewaliwo bwerufu mu kulonda mu biseera ebyo kiki ekiriwo olwaliro essaawa zino ng'akalulu akasembeyo ketwogera essaawa zino aka local government from LC3 to bakansalas ne bachairman konna amagye poliisi bakubya abantu emiggo olwa bulese babutiikinze in favor of NRM kwa kulingo kutali kulonda era kikigenda mu maaso namba 13 threats to the senior army officers including Idi Amin Dada himself okutiisibwa eri bannamagye abakulu ku madaala muno mwali ne Idi Amin Dada yennyini Museveni Obote jamutiisatiisa wetwogerera olwaleero singa mumanyi ab'amadaala amanene abali mu Mabuusu Katabi abali Embuya abali Bombo abali mu Gaddafi military barracks abali Kasijjagirwa abanene abali mmagye abali ku Seemwayi mu basement wansi ab'amagye abali ku madaala amanene nga Muhozi abataddeyo ne kitawe Salim Said Museveni mwandi bati temwewuunya lwaki ensi etambula bweti byonna Amini yabyogerako ng'atwala Obote era kati bye biriwo olwaleero ensonga 14 favorism within army causing divisions favorism within army causing divisions favorism kwe kubanga okususuuta abantu abamu magye kino kyaleetera amagye okweyawulamu era bwe kiri olwaleero nti mu magye ga UPDF essaawa zino Museveni yakola ejje lirye erya Special Forces Unit erya SFC ne mu magye gennyini aga bulijjo aga UPDF mulimu okususuuta n'okusooloobya abo abagwa mu famire ya Museveni okusinga abala bannansi abakoledde ejjere emyaka mingi kino kireese enjawukana mu magye kiki ekiri olwaleero breakdown of law and order okumenya amateeka n'ebiragiro kugenda maaso mu Uganda ensonga 16 disregard of traditional institution including kingdoms okuyisa olugaayu n'okumenya obwakabaka obwali busangibwa mu Uganda nakino Museveni yakikoze bulungi nnyo okuyisa olugaayu okumenya obwakabaka bonna buli mu Uganda ensonga ya 17 foreign interference in Uganda international affairs or in Uganda internal affairs foreign interference in Uganda's internal affairs nti abagwira bangi beyingiza nnyo mu nsonga za Uganda ez'omunda bw'otwogerera essaazi eggwanga lya Uganda ensonga zaayo zirimu abayindi olwaliro ensonga z'Abannayuganda zirimu Abachina ensonga za Uganda zirimu abalasa ensonga za Uganda zirimu bannakenya ensonga za Uganda zirimu abatanzania ensonga za Uganda zirimu abasudani zirimu abaethiopia zirimu abasomali zirimu abaeritrea n'amenya ki n'aleka ki nga n'abanyarwanda kennyini abatubaddeko bali mu magye bakola buli kimu ekyetaagisa okukola nga bw'okiwulira loss of public confidence in Obote's leadership abantu bangi wattu bagwamu essuubi era ne bavaamu okwagala mu gavumenti y'Obote okutuusa Amin bwe yagiwunzikaza ensonga 18 Amin ze yawa
zine ensonga z'emmenye zaawukanako n'ebiriwo olwaleero kati gwali agawumbidde kikyolowooza nyongera okutegeeza bannamagye mwenna ba UPDF Charles Onyango Obo bwe yabadde nga wa message eno teyagiwadde nti agiwadde Museveni ng'omuntu yagiwadde bannayuganda mwenna gye muli mutegeere nti amiini ensonga ziwa 18 ezamuleetera okugenda mu nsiko okuba nti anaanula ezamuleetera okuwambaga mukama we Museveni okumujja mu buyinza. Kati gwe comrade yenna gwe nagambye okukola ensonga z'okuwandika ebbaluwa eri mu seneti ez'enjawulo basente ab'enjawulo n'okulumba ba MP bammwe. Good enough, ensi etuwadde amatu. Ensi etuwadde amatu. Nandikusegwe muganda nga alina Facebook page, alina Twitter account, alina TikTok account. Mutandika okuploadinga video zonna ez'okubba obululu muzidde muza uploading. Buli kimu kyonna ekikulu mu kya uploading. Mutaginge international community. Mutaginge UN. Mutaginge NATO. Mutaginge International Criminal Court. Mutaginge US Parliament. UK Parliament. European Parliament. Buli kimu kya uploading essaawa zino. Nabagambye musoke mwesonyi ba MP. Mwesonyi ba politician tebayina makulu. Ba comrade tebayina makulu abasajja abo. Kubanga already system 7 yagicompromisinga. Nabage mutaginga abantu bamukula ebintu bino mu uploading videos ez'obubbi bw'obululu. Internet bagitadde musobola ku uploading videos zino. Good enough. Ne international lawyer gotubatuga nti yasirika byale byamugyeyo omukulu Robert Amsterdam. Museveni byakoze byamugyeyo. Jukira nti ono kafuru mu kuwamisanga egi ku international level. Ate lobisti bwabanga lobisti Robert Amsterdam yavuddeyo kwogera ensonga kati ate gwe nakimbugwe mugisha kakande amoti apulya lyeri okola kyokusituka banga international non-recognized lawyer avuddeyo ng'ayingidde mu nsonga za struggle kati gwe atagenda kuwandika bbaluwa atagenda kwenyigira mu kino bw'oyagala ki. Kamukuzanyireko just one ngina muzanyeko eddakiika 5 kyenjagala osooka owulire olyoka otegere ky'olina okukola ng'obudde bukyali. Oyo gwe bayita Robert Amsterdam lawyer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ku international level ate nga lobbyist by'ebigo byayogedde. Uganda is a thugocracy. There is nothing. There's no word for what's going on in Uganda today other than a disgrace. And it's a bare-faced thugocracy that the United States and every civilized nation should condemn. And Bobby Wine's safety, after having won that election, should be paramount in the minds of foreigners, especially foreign donors or those countries that work with Uganda. In Uganda, the government said the internet shutdown was necessary to prevent misinformation and people using it to abuse and undermine the territorial integrity of Uganda and to protect life and property. And that it was necessary for the government mandated by the Constitution to protect people and to maintain law and order. You are shaking your head. Why so? It's a joke. I mean, the people who are lighting the fires work for the government. There is no law and order in Museveni's Uganda unless you support Museveni. He defines a citizen as those who work for him. He has no idea of what an actual citizen inside Uganda is if they don't agree with him. These are the ravings of a man who's been in power for 40 years and who's just absolutely attempting to develop a dynasty and pass it on to his kid without any deference to the people of Uganda. Why do you think there seemed to be a plan for the son of the president to come? You mentioned dynasty here. Do you think that is a plan in Uganda? Well, do you think this son of the president actually qualifies as a general? Are you kidding me? With his statements made in the last week, he'd have been kicked out of any real army in the world. Closing the internet for property rights. Come on. Closing the internet is a violation of all the international treaties that Uganda and Tanzania have signed.
It makes them no better than Iran. It puts them right up there with Iran and North Korea and all those other countries that are shameful murderers of their own people. That's what we're seeing in Africa. We are seeing the return of Idi Amin's type of government. That's what we're seeing. And it is incredible to me that anyone in Uganda watching what's going on today, or for that matter in Tanzania, what's going on to me, can be anything other than critical of the governments who deploy tools and resources that are contrary to every international treaty in order to shut down the voice of the people. Well, your law firm, AP Partners, came out with a press release a few moments ago calling on the international community to ensure Bobby Wine's protection. But some of his critics are saying that it's neither here nor there, and it's calculated to tarnish the image of Uganda, both locally and internationally. Well, you know, it's kind of funny. I don't need to tarnish Uganda's image. They do it for themselves and very well. Just look at the statements that have been made by Museveni's son. I mean, just take a look at what he said, and I can quote this purported general. If he doesn't surrender to the police, we will treat him as a rebel and handle him accordingly. Personally, I'm embarrassed by our record. 22 protesters killed in 1 week is too low. I promise to do better. Are you kidding me? Are you seriously trying to suggest anything I or any other human being could say could harm Uganda's reputation more than the rantings of this man? And remember, it is Uganda's obligation under domestic and international law to protect the lives of their citizens. Look at what this man says. He says, I tell you that the NUP will be removed and extinguished from our land like a bad dream. This man has no idea of what rights and obligations he, in his position, is supposed to respect. He is completely lawless. He is an outside the law operator in a uniform that is ill-fitting anyone who has any claim to rule of law or democracy. The Ugandans have only themselves to blame for a terrible reputation in the international community that is not being assisted by their attempting to hunt down the winner of the last election, Mr. Wine. But some are... All right. Akatambi ako ngenda sura nga ka uploadinze njagadde bategeeza butegeeza nti go mu Uganda obanga okyebase abatali ba Uganda ensonga bagitutte ku international level. Kati bwe nkusa muganda ngo kuwandika ebbaluwa kyenjagala okusigira ekifaananyi kino. 1. Museveni nga balwanyisa Amini ba making sure nti Amini ba Museveni nga ba making sure nti Amini ba musiga ettoome ku international level ate nga bali musigira bwerere. Kati ffe twagala kulabisa Museveni ku international level mu Africa, mu Europe, Bungereza, Canada, America, mu Asia, buli wamu ensi zibe nga zimanyi nti Uganda tuli buki, tuli bubi. Nti tugenda okukola ekintu kyonna ekigenda okukolebwa nga tewali muntu agenda kunenya abantu beeyambudde kugenda kulwanyisa Museveni mu ngeri yonna esoboka. Ebigambo mbagamba bulijjo ekigambo kya dynasty 50 ya Tusi Master Dynasty. Ono muzungu akyogedde. Ono international lawyer ate lobbyist. Bamuyita Robert Amsterdam, international lawyer. Afollowinze politics wa Uganda emyaka mingi. Wabula ndabye nga akaddiyemu. Manyi babazungu olw'omula emyaka 5 bwegiti ng'ayisa amadinisa olw'embeera zaabwe. Nenga ayinza okuba bwe bati bakaddi wamangu nenga kati yakaddi kati gomvubuka ali eyo ensi yo bagitwala bakoziza mbiboozi ebyekisiru bulikuba bakuwa emitwalo 10 kakadde osiru waleese ogiteeka lwaki bakusasula ssente so mutegedde mbage bande muwandika baluwa mukole biki mulina okukola buli kimu. Kati olwaleero njala kuyita wano mukulu
mukulu njala kwitano mukulu Masembe abeko kyatuga mu dakiika then mpita omula kuba n'abantu babiri baagala tuwa information then tulabe ki ekiddako. Ebulidde 1 minute. Alright. Kamunoonyeeko ndabe kyatugamba. Sebo nkulamusizaako. Wansabye kuwa eddakiika 15 obeka ensonga z'oga bannayuganda kuba n'omulala ku layini yalindiridde akazindalo kaako bannayuganda babuulire tugende mu maaso. Osobola okukozesa eddakiika 2 mu bwangu bwazo. Kale sebo. Bannayuganda mbalamusizzaako mwenna gye muli era mbeebaza nnyo okusigala nga wadde tuli mu kiyongobero ekyokubba Victoria yaffe naye temunava mu pulezidenti waffe ekyo kyo nkikkiriza era ne pulezidenti waffe wadde ali mu dduka that is necessary for the time era alina ekigendererwa lwaki yasalawo okudda osaidi eyo kubanga alabikako gye tuli okutugumya kuba ku byatugamba osigino zayisaawo abazitegeera tuzitegeera abatazitegeera mujja kuzitegeera with time. And two three things obutamala nnyo obudde ng'egyolina akaseera katono bannange Ugandans tukozesa omukisa guno nga akatengo kakyali mu State House nga omusajja State House biri ey'e Rwanda n'eye Uganda zirimu akatengo kubanga bwe bakolagana okubba eggwanga lyaffe. Kino kyetulwanirira tulekera okuwuliriza bano abasajja abasasula ssente babbajjo abagenda ku radio ne boogera ebitakwatagana against Bobi Wine okudeflate our faith tusobola okudeliva ensi yaffe. Tetuwuliza abantu bwe bato. Gavumenti etadde ssente nnyingi nnyo mu bantu abo ogenda okudeflatinga faith mu bantu abakkiriza mu Kyagulanyi. Let's not listen to them. Let's disown them. Let's stay focused ku chief president waffe kyapushinga. Kakati ekyokubiri njagadde okwebaza abannayuganda abali mu diaspora mu America mu Europe mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo South Africa okwekalakaasa naye kyenjala okuyisaawo kiriwo ekiti ekisookera ddala nga sinaba kwerabira abali mu America Washington DC ngenda kubasaba mu staging the biggest massive protest against omukazi gwe bayita Paula White. Omukazi oyo Paula White Kane omukazi oyo spiritual father wa Donald Trump. Paula White gwe bayitiramu through Pastor Kayanja ogenda conveying messages ewa Donald Trump obutatakinga Uganda. Damu statement y'abantu bajule bulungi nnyo. Damu statement y'ojule bulungi nnyo. Kanjiddemu. Nsaba abannayuganda abali mu Washington DC okustaginga a massive protest kulumba omukyala gwe bayita Paula White Kane musobola n'okumugugulirako mukyala muzungu ali around 50 something years. Omukyala oyo Museveni ayitira mu Pastor Kayanja okutuka ku mukyala oyo n'okuconveying a message okutuka Pastor wa Donald Trump. Omukyala oyo wanjiri abuulira njiri naye spiritual father wa mu State House ku Donald Trump yamusabisa yasabisa laki bamukozesa okugenda okuconvincinga Donald Trump nti Uganda eri bulungi ne transition eri bulungi. Tulina okutuukirira omukyala Donald Trump bw'anaakiraba protest eyitayo Paula White bweneeraba ekyo ajja kubeera skeptical omukyala oyo byamugamba era bingi bijja kukyuka. Mbeegayiridde abannayuganda twataakinga omukyala oyo. She is one of the biggest problems to our success on Uganda okubeera delivered. Ekyokubiri temuggwa
they're going to kill him. Because first of all, Trump abawadde 10-day ultimatum okuva DRC. Abaganda okuva Goma, Kivu ne Bukavu eyo DRC. Kakati Kagame kyakoze kwe kugenda mu kifo bakiyita Uvira territory eri mu Eastern DRC. Batandise okuluutinga babba mamotoka babba mabanka babba biki batwala Rwanda. Ekyo kiwubira kiri next to DRC bamanyi nti kaweddemu. Kakati abalina access ku president we Congo tumwetaaga mu kino. While president we Congo are taking over Eastern DRC ne American gundi nayo esembedde twetaaga country etuli okumpi egenda okutuyamba okusecuringa our victory from this man Museveni except Kenya. Kubanga Ruto naye byakole Kenya bintu bya Museveni. No, mukyala we Tanzania, we cannot trust those two. Okay? So, Uganda, tumanyi muri mu bifo byanjawulo bingi, buli omu akole kyakola waali, naye oliwo omulaba ng'agenzi pushing up mu White House or any other corridors of power. It is okay. You also go and do what you can do. Don't operate on assumptions that oli kyayogedde kyogenda okwogera nedda. Naye nga mukimanyi nti Congo tugyetaaga as a strategic partner okusobola okulibalinga Uganda. Kubanga Congo nsungu wavu nnyo Kagame ne Museveni bebabyeyo. Abo bakola babiri fe mu kodi zaffe Kagame tumuyita stickman Pilato mubimanyi story ey'omulutalo olw'Olweru yasanga omusango bakutwalanga amaaso ga Kagame bamuyitanga Pilato bakutwalanga amaaso ga Kagame ng'owedde nga gw'oli mufu todda mabega. Ate ono Museveni ekigambo ekimunyumira okumuyita kwe kitumuyita mu kodi yaffe akasajja. Okuva nolwa temumuyita Museveni wa president mumuyite akasajja. Ojja kulaba bwavaako atandika okukola ebitakwatagananga buli kyakwatako kiruka buyulisi. Mwakozesezako statement eyo n'agyogerako a week ago. Kimuli bubi ekigambo ekyo takyagalira ddala kimunyimba. Museveni w'omulabye ayise Anita Among into a closed meeting nga bali ku farm. Buli w'omulaba ng'alina ne a leader oba state person aba mu nsi ndala azze Uganda nga bali in a sort of an isolated place nga farm. Omanya ali under the biggest pressure to make a big decision. Ali ku pressure ya kuta power wanga akimanyi. Tobulaba yese Anita Mongi n'amugamba tota power to Muganda power. Oyo omukazi is a very big problem to our country. Naye Anita Mongi erabidde zino sente zibamuwa a few billions to enrich herself. Bwe tulwanirira ggwanga lyaffe na mineral resources omusajja zawadde China na Russia. Mineral resources zigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okulaakulanya ensi yaffe. Kuli mukubano ba Anita Mongi bajjo abafuna 200 billions ne balowooza nti the world has ended. Era kikyamu nnyo. Bannange mwe mutudde awaka muganye okuvaayo naye ensonga eri bwe. Abaana b'omu centre abasinga babasibye mu prisons around. Kubanga nze mbadde bansibyeko omwaka oguwedde. Era nakiraba ekyo Mukama yantwalayo eyo ndowooza kubaako kyenjigako ne kyendaba. Museveni yansiba ne banne ne system y'envu eruzira ne bansibirako naawe kawempe ku poliisi awo n'embuya barracks wano ku by'obululu bwa electoral commission. Naye ekyenyawo baga kiriwo ekiti. Bakwata abaana ne babatwala mu police stations ezo nabo ne badde bayola. Osulayo leero following day bakutwala mu biometric fingerprint system gye balina egenda okudentinga image yo worldwide. Bakikola ku baana Baganda selectively abaana abanyankole n'abanyarwanda babajjamu tebatwala mu biometric ezo. Ekyuma ekyo kiri Kawempe, ekyuma ekyo kiri ku region centers, kiri Nateete ku poliisi, ekyuma ekyo kiri Kajjansi ne poliisi ezo ne poliisi ezeetoolodde. Naye baprofilinga baana Baganda basoga bakyoli bebatwala mu biometrics ezo bw'obanga bakwatako poliisi nekutwala nekujjako ekinkumu ebyo biometrics byabwe ebyo. Manya nti your chances of going to Europe and working out of the country are a bit minimum. You may struggle a bit. So abazadde muwagira Bobi Wine mumuwagidde muvuddeyo n'emikwano gy'ebirala netulwana ntulwangula akalulu. Kuli ku last phase of this. Let's not give up. So, first of all, Linda Mukatono. Ngojeko system ya international police ne police ya Uganda na system yawe ngekolanga ya international police ya Interpol. Baina system eyo leta bagi integrating abogenda wane kolola okufuna ekipapula ekikutwala okufuluma. System eyo ekulaga. Kumabua. Yes, system eyo ekulaga.
kati gwe oli muzi wa misango ne bw'obanga ofunye omulimu mu kitongole nga kyagala kutwala bakukutte byabutakwatagana nze nagenda ekaweepaawo naye baga temugenda kuyite temugenda sirweyo temugenda kunteeka mu system and I protested. It is when I called my lawyers and I told them that, you know what, this is a stupid system. It's not even under the law. You're just providing people here. And when I got a noise, you're providing people. I've been here. Era bwatuuka mu kaduuku lwako nasanga abaana omanyi makumera ago gabeeramu abaana bawamba obuyinza nasangamu abaana abawambi obuyinza naye buli wamu we bantadde mbaddeko ne feva ya Katonda. Abaana abo bampa space mu executive ekawolipaawo nengeza kubalwanirira naye poliisi yatyanze oyo omusajja gwe bata nanuka ne Oscar station omunyarwanda ali awo ekaweepaawo omusajja muzibu nnyo n'oyo omunyarwanda Oscar station ali ewandegeya bazibu nnyo babbi ate basi batta abaana Baganda akutumya amaaso n'agamba eggudu Buganda is a dead one akaasavinga ggwanga akutumya amaaso n'agamba nti eggudu Buganda is a dead one kyokka ng'asaavinga ggwanga namugamba nze ngenda kutwala mu kooti ngenda kusiba ndi wano ndi maaso go oba onkubesa siri nkube ojja kumanya nti otadde enjovu mu kaveera ne bantya. They are contacted a few lawyers ne bantya when the lawyers wrote them and tried to drag them to court over unlawful arrest. But Nigerians don't know their rights. Comment section ngere responding ku issue ya fingerprints. Ngegamba etya? Egamba nti bituufu n'ekiralo ndi bakikola. Babikola kati tulina okutuusa eggwanga tuggyewo ebintu ebyekisirusiru buli mwana gwe bateeka mu system eyo tugenda byerwezinga buli mwana gwe bateeka mu system eyo ekisirusiru tugenda byerwezinga temutuulaka ogamba nti nno Bobi Wine mulekere kino tasobola kirwana yekka. It is you and me to combine effort and eject this thief from State House. And but first of all, they lack strategy and they lack feasible policies to steer our country into greatness. They don't have that. All they can do is to work with Chinese and Indians to rob the country. Your capital to the minimum offices on a banana musomesa abana ngokwata school fees no somesa abana n'omuntu wa ku university mumanye nti emirimu gyonna 90% gifilled by bantu bava Rwanda. Nze mbadde nkola tech sales. I move into both public and private sector companies. I know this is happening. N'otuuka ku musajja n'agamba ntize Masembe tamanyi Luganda but he's a division head mu bank n'oluganda kalumanyi n'agamba nze Masembe tusomesa abaana future yabwe bagitutte tebatutte kutwaza future naye babasiba kyokoze oguze ovuge boda bakitwala ku poliisi wayita wiisi 2 ne bagyeguza wayizawo emyezi ng'esatu ne bagyeguza boda z'abaana abapoliisi abo nali awo ewandegeya nga boda ziri awo nnyingi nnyo omupoliisi n'awa munne emitwalo 5 mbukira boda eri gye nagambe bagikwate bagiteeke mu manya gange bagenda jimpa muginkwatire eyo boda. Yes. These things are happening and people are not talking about them. Omwana ali ku boda ya looni aba atunze ettaka kibanja somewhere. Aze akole sente alabira mu kyawe ne family ye. Mugikutte boda mukiruke ku poliisi. Mugikumeewo for 2-3 months. 90 days ziweddeko mugyeguziza. Many of the borders in the city are owned by police people and they are making for them money. Ugandans, tuleme kutuula. Muna basajja batufuga emyaka 5 ensi yaffe bagitutte bagijjeeyo bagitutte. Naye tetugwamu maanyi. Abali mu America mukozi ogwammwe, abali mu Europe mukozi ogwammwe, abali e Bungereza wayo ne Canada mukozi omulimu. Bushinga protest temussa muliro temussa wansi. Abali ku White House tugende n'ebipande bya Paula White. Oyo omukazi Paula White Kane. Omukazi oyo kizibu nnyo yeegase ne Pastor Kayanja. Nze ndi musajja mukkiriza ya Pastor Kayanja mukono gwange. How can you see a country go down the drain and then you sit back and stand on the pulpit and support a man who is rotting, who is stealing the country, even 40 years unspeakable, a man with integrity and such power? Kayanja. Naimira masu nawagiro musajja Museveni. Nakimanyi kyakola tikyamu. Atumalamu amaanyi n'okukkiriza kwaffe akutumalamu okugenda maaso ga Katonda okumusaba nkulaba omusajja wa Katonda n'ono munne bwe bagenda juzi wa Bobi Wine. Bino bintu bikyamu nnyo bannange. Sacrifice Bobi Wine gy'akoze mugirabye. Omusajja ayimiriddewo amidst all sorts of intimidation and blackmail and threats to death. Ne mukyala we basacrifices obulamu bwabwe obulungi. Everything, they've lost everything. Right now as we speak, they've lost everything. They cannot even peacefully be in the country with their family.
They cannot be in the country. We cannot betray them when they're fighting for us. Even if it's Bobby Wine and it became like Museveni, we will fight him, definitely. Museveni thinking that he's going to kill Bobby Wine, then everybody is going to be quiet. No, we are thousands of the like of Bobby Wine that are not going to sit back and then look at you mess up our country. We will not be in every office of power to make sure that Museveni is ejected. We will not be. Right now I'm talking to some people from Congo. Select us to the big man in Congo to see if they can support us. Those who can talk to the big man in Burkina Faso. Some of the same leaders in Africa, they're the ones we need to work with. In Burkina Faso, in Congo, and a few others that are sane, that have sanity, that have the shame. There are people, abantu nga Kagame, abantu nga Museveni, abataswala, nga bayingiramu unlawful dealings with foreigners who loot the country. First of all, ejje balifunyemu sente nyingi nyegera UPDF. Ate mwe Bannayuganda kambabuulire. Nze bwe bantwala e Luzira, nalina ne Katikkiro bamuyita Sendawula. Sendawula oyo mba ntuusewo e Luzira nga Katonda. Lindako, hold on. Lindako sebo. Yo Katikkiro w'ekkomera kyogedde Katikkiro w'ekkomera ja kulandi Katikkiro w'Emmengo, Katikkiro w'ekkomera kyo kiddemu. Katikkiro w'ekkomera bamuyita Sendawula akulira e Luzira. Ababadde e Luzira mu kimanyi kye njogerako. Bwentuukawo ne ngamba nagenda n'amasuuti, bankwata ndi masuuti, bantwalira masuuti. Bwentuukawo ne banzigyamu amasuuti, ne bampa yunifoomu ebiriko omusaayi ebiriko ki. Ngenda okulaba omusajja nyimirira mabega nga ntappinga nagamba Katonda, this is not a place for me to be. But again, God I think had taken me there okubaako kyembula Bannayuganda. Omusajja nantappinga mabega nagamba ssebo nze Sendawula. Naye nkiralwayiza oluvannyuma nti Katikkiro najja nga ngoberera ne batwala munda mu wadi 10, bantwala mu wadi 10. Mwadi teni bwetuukamu ne bangamba ekirundi nsala nnyo akawala atasibira na nviiri ku mutwe. Bangamba ssebo wakayingira wano wakajja agenda mu kinaabiro n'abe ekitabo ky'obagamba okugendamu. Jesus of Nazareth, you men are so bad. Temukoze abaana b'omu Central. You are so bad. You're filthy. Ebyo mukodomi wa Museveni yagamba mbu our children be like princes and queens. Abaana batwala mu 90% abaana ba mu Central basoga Baganda bagistu bakyoli baki. Bwentuuka wali nentunula nga sinawe nsobola kulinnya ngenda okulaba omusajja nkonako emabega nga mpa uniform eziri ironed eziri clean ng'abagamba awo ba RP nti olwo bwamala okunaaba mumulete mu high command. Nengenda mu high command, ntuuka mu high command nga bantegekeddeawo katyayi k'amatabi n'omugaati, nasulera mu high command. Naye ennaku ze namalayo ebbiri, abaana nga 10 buli omu ng'ajja antuukirira. Naye nyambala uniform yemu nabo, of course at that time sibuna tebandaba nga ndi masuuti. Buli omu ajja akubuulira ekizibu kye ekyamweteza ekkomera nga amateeka gagayanya okukola mu ggwanga, nga abaana babasibira bwematu. Abaana tebalina misango, wali abaana bavundira makomera, tebabayita omwana abeera mu kkomera myaka 3 bamuyita nga nakola mu kkooti. Kyokka obulamuzi buli awo mu makooti gonna ag'enjawulo, buli ssente z'abantu tebuyamba Bannayuganda. Bannanga Ugandans, nze nali e Luzira ku ssaawa 3 ez'ekiro nga nkirira ku ssimu, ssaawa 2 muyingira ssaawa 10. Naye nze nkubuulira abasirikale nga bakonkona ku ssaawa 2 ez'ekiro Aron n'avaayo. Abasirikale bonna nze nayogera nabo e Luzira era bali ku sayidi yaffe. Bwe mugambaayo ne musituka abasirikale bagenda kubata, bali ku sayidi yaffe. Ate bwe bantwala embuya n'abasirikale b'embuya bonna nayogera nabo, nze mbadde nga bombo nga implementinga system zaabwe eza IT. Abasirikale bonna abasinga biggest part bali ku sayidi yaffe. Naye bwe muganye Kagame ne Museveni babagobye Congo bagenda kufiirwa mu M23. Bwe mutandika okulaba ebijambiya mu byalo byammwe mumanya bano bagobye Ekivu, Bukavu, Eastern DRC bagenda bakuteekamu kubanga kati beekwata ku bisubi tebakyatrustinga abasirikale baffe. Naye abasirikale balinze mmwe musituke. Nze olunaku nkyatinga n'abasirikale buli lunaku, nkyatinga n'abapoliisi bangi. Abapoliisi okuva ku Entebbe Road yonna police station zonna, Jinja Road yonna police station zonna, nkyatinga n'abasirikale. WhatsApp yange wenteeko serafi erabibwa abantu basukumi 5. Ate nga mulimba executives ba banka managers n'abaki baani bonna abo babeeramu nabaki ne some of the big people in the army. People respond and say, please talk to your people, give them the right message. When they stand up, we will come and support them. Naye abantu mugenda kusuula mukuteteeke naye muganyo jirya, mukuteteeke bali mu ngalo bweti muganyo jirya. Museveni ali mukatengo omwana Anita Amongi nga yakuta bufuzi efuulaawo Anita afugireko bamukozi bali mu katengo. Naye n'ekira kirina okuwona president waffe twafunye intel is that talina kwesiga most of the people on his executive committee.
waliwo abantu balina okwedistance nga batalina kumanya tobola abasirise teboogera abatalina kusemberera nnyo waali lwa nsonga abamu bali mu discussions ne government okubeera na weak point okukwata Bobi Wine. Damu statement ye bantu waliwo abantu otolina kukisinkana Bobi Wine abagenda okubeera weak point okukwatirako era abantu abo nze nkimanyi kubamanyi president tuwadde mu lutalo luno abantu abo tebabakwata nko wadde ku kitogi tebabakasukira nako jjinja olina obba oluyi obamanyi. Mr. President, I tell you this because for tufuna information ulina nakugamba nti ebima bya biometrics byazanyo okukwata ebyakola nakugamba gye byava ebya biometrics bya AEC nakugamba results ziganye wakati bagenda kutusa za kusoma za Bobi Wine nga baziwa asajja. Yeah, that's what happened. So, Mr. President, be careful. We need you. You are our only hope. Abakyala abali abadde bavaayo ne mukabira mutabani wa Bobi Wine. Abavubuka mwenna bakabadde ku campaigns. Mugenda kusituka. Bannaabwe mulaba Kampala esituse. Every region erina okusituka. Bwe tusituka, this is what we do. We're not going to ban things and then kill people. That's not our intention. No. What we want to do is to go to government institutions. Holdings M7. Those ones we can mess them up because we want to mess up his system. Yes, we have to mess up his system and then reset everything and create something new afresh. But what we see to say, our intention is not to kill people. We don't have such hatred. Ogenda ku police nagamba Gudu Muganda is a dead one. Bana abantu tebalina mutima intara hamwe ezijjudde mu police ya Uganda. Abakulu mu police ya Uganda ba intara hamwe. Bava mu Eastern DRC babeeyo Museveni asooka n'abakuumira enakiva refugee camp nga bazenga barepo yabatraininga yabayigiriza Oluganda. Luganda is one of the languages they teach them even before they leave Rwanda. When they come in nebabawa reform offices zino nibatandika okutumanyiira mu nsi yaffe otukola sire takumanyiira kakajja buzibu mu Uganda tetalina nekikamanyi nti bajjajja bako tebali baawo tebalwanirira nsi yaffe nekakumanyira nekakugamba ebintu bitakwatagana. Really, then how do we hand such kind of a rotten country to our children? They're going to be slaves. They're going to make them slaves in our country. People, let's rise up. Let's rise up. Museveni is a legitimate president and Tanabana Grace war. Not be Manchovola Abachati Day. Not be. You would be a Jacob Bakutana Kuzikiriza. Banana Muku man, wherever the Quaker president was, wherever the Mukuma. Mukuma yaja atambulira muyongera okuma president. Yes sir. Kale sebo tuyanza nyo sebo. Kale nyina binge kugeneka nikena balawere ko kujja uliziganya mutama akome naye Paula White mu mugende ne bannange mumbe Paula White mu Washington. Kale sebo. Mumbe Paula White bobo so okulinya wakanyonyo ku California wa Chicago wa mulinyewo mugende mumbe Paula White ekizibu kyaffe kyokka tulina okutula mu administration ya Trump. But we're exposing a Paula White. We're going to go to the Museveni in Mubufusu. Museveni will respond to the Kale mukama kokome. Alright, oyo molide. Kati waliwo gwenoonya wano. Obana akwata essimu. Oyo omumulide. Mugambage musituke tutambule bukole buli kimu Kamalomo Bozano, are you busy? Tumuvuddeko alabika ali somehow busy kati waliwo story gye mwawulidde eyokuba nti Museveni bamukwatidde ssente ze eziri mu buwumbi n'obuwumbi ne properties nga America yakikoze n'ensi za Europe. Wabula information ye mwagiwuliddeko nti ssente zino zibadde zimukolera nnyo. Kati bwe nakuba kampuni ey'omukyalo oli omuna Kenya nga mudaaki nenkuba ne kampuni endala ng'eri mu Makindye omwo, kampuni ezi zibadde zibba gondi wa Uganda. Kati waliwo kampuni era gy'abadde akozesa
nga kampuni eno mwabadde atereka ssente z'empya n'enkadde wawudova ng'era omwami ono yamanaginga ne properties bamuyita Alain Gotez. Alain Gotez ono era ne Rwanda akolayo ki naye alinayo deal kati Alain Gotez America yamulondoola dda ne Europe wabula nga America yali emanyi nti omusajja ono nzaalwa ya Belgium ye era nga etyomukwatawo ng'emanyi nti ejja kulwanaga ne ba alaayi baayo kati America n'emulondoola okumanya ono atambuza atya ssente lwaki alina ssente empya n'enkadde ngokuba nti ali mu business ali muki ali mu gold refinery kati oyo Alain Gotez oyo kati n'oyo America yafirizinze properties ze ne cash nenga cash asinga obungi abadde wani abadde wa Nyando kama bwalagi wano mu kifaananyi full picture oyo musajja oyo bafirizinze business ze zonna properties ne bafirizinga ne sente America azifirizinze lwaki yazifirizinze badde bamuteekako mu 16 niyo muteekako chaya ndooza ne Mossad ng'emulondoola okutuusa lwe baazudde yono wano mu kifaananyi yoyo mu kifaananyi yoyo oyo naye abadde mukozi wa Museveni ng'abafulumya gold wa Uganda ave Mubende ave Congo buli kimu kati omwami oyo America yamutambuliddeko n'ekizula nti yabadde alina ssente za Museveni zonna ezisinga obungi zabadde ajja mu gold na buli kimu America n'eragira bafirizinga essente ze na buli kimu oluvannyuma lwa America okukizuula nti omwami ono abadde atambulira ku passport ya Uganda nga yeeyita Gettys Allen Ugandan nga kigambo yazalibwa 24 ogwokuna 1965 nga passport namba ye eri 007 08347 bw'oyina muganda wo ng'akola mu Ministry of Internal Affairs mugamba akunoonyeze bw'okujja nga baagiggyemu nga passport number eri oba A007 08347 nga yoyo musajja bamuyita Gettys Allen Munnayuganda nga passport ye badde gwako 232 naye America yamukutte oluvannyuma lw'okuzuula nti passport kwabadde atambulira ya Uganda nenga bwadde bamanyi badiringa na mudachi kumbe si mudachi musajja Museveni yamwada passport ya Uganda kwatambulira kwabadde akolera emirimu gye egy'okutambuza gold na buli kimu kyonna kyabadde akozesa okukola ebintu ebyo kazo mukitegedde yoyo Museveni bwato alina companies nyingi ezibye mu bugagga bya Uganda bimalawo yes yeyo webale binti yeyo passport number bakutte America yakutte buli kimu kyonna properties across the world ne hard cash ngali mu millions of dollars ne bazikwata era saazi no Museveni ali mu kiyongobero economically batandise omuzingako jukiro nabadde tamanyiddwa ndekati bamaze mulondoola bazula passport ye buli kimu kibadde na company jatambuliza mu mali njajibaletira ndoza if not tomorrow jajibatonda kulola company mwabadde atambuliza gold wa Uganda kati Museveni alina abantu bangi nnyo abaddukanya abatambuza gold wa Uganda nga strict ye Museveni Janet Salimu Sale Muhozi Natasha Diana Patience n'abala nga bali ku mineral resources za Uganda ne ka family ke kati gwenjala kubuuza muganda wange bwe tugamba tugenda kulwanyisa Museveni nga tuwadde mineral resources zaffe kikulumira ku luddawa wazigabana ko ozifuna muki nga ate mpitirivu lwaki tetuziwaayo ne tusobola okulula eggwanga lyaffe nga ne bwaziwaayo okulemeza mu buyinza ngatta abantu ng'ensi esirisi ekyo mukisobola bulungi nnyo kyenvudde mbagambye nti golodi waffe yenna uranium amafuta ga Uganda galina omukutu gumu ogugatwala e Tanzania tegadda Museveni alina famire ne famire z'abantu e Tanzania abali ku ssente z'omuwa omusolo gwasobola okukwata ba YouTubers buli omu ng'amuwa miliyoni waliwo ne baguze emmotoka
wona baguze motoka zino bilioni 2 za fulumi era bwolaba omuntu yenna abadde nga mu interview nga nyo ku YouTube nga aparkinze motoka yevuga manya zezo sente gobadde olaba atambuza bigero batambulira ku boda nga yaguze motoka manya zezo sente gowulira nga yakyusiza olulimi zezo sente zafulumye nyingi nnyo bilioni ezi bazifunye okitegedde kati baganda bangenze mbagamba minno tuziweeyo tunule eggwanga lyaffe by all means bwe bagamba nti bagala kuuma interest zaabo interest za America ne Bungereza zisinga obungi ziri mu security amagye ga UPDF agaliwo origino gajja kukola interest z'abantu abo kubanga nabo kibagala mineral resources na security nafu tusobola ogikufuna kubanga weeri so tewali afuna byabugagga bya Uganda oyo mubaleetedde wakusatu kati ova companies n'akabamenyera oyo bamukutta America yakutte buli kimu n'ekikwata n'ekizingako Museveni ali mukuba ndulu naye ate balina kampuni gye baagala okukyusizaamu ebibugagga ebyasigadde CIA ebyenoonya nga balina kampuni eyo eri musaidize eri mu makindi omwo era nayo makiri baagala giteekamu ebintu ebisigadde bina properties America ereme bisika kubifuliizinga ne kampuni eyo njagala kukola ki njagala gibawa njagibaweereza olunaku lw'enkya kampuni gye baagala okuteekamu ebintu ebyo ebisigadde mu America byetanakwata bagala kukyusiza bintu babiteekeyo nga biri mumanya goneera naye nga yotakyasobola kutambula zoba kitegedde bulungi nnyo so bantu abo golanga badde atambuza ebigere nga badde ka interview ngadde bamu interview kati ali mu motoka alina ennyumba mpya bakoze bate sente bazibawadde balidde bilioni ezi zafulumye ezo diversion ezimulaba nga oliavuga nga simanyi Museveni yawamu kyagula nyawangudde biki nabagambe ekyo babavuga libanyisayo kolgi Museveni ayagala legitimacy tumumme legitimacy gyayagala kubanga ye yabadde akkiriza sali musalira amugamba tetukola bwe tukulettera era mbagamba bazadde mwenna mugendera abaana bammwe mu wiiki esembayo mu February abaana nga bakadde au March nga atandika mugenda kulaba omuliro gwaka mu masomero amasomero galimira ebijambya oba ku live bullet abaana bamuwa primary ebisulo n'aba secondary so mwegendereze nnyo ekyo nkibagambye sente zafulumye banoonya diversion super gye baagala okulonkinga okujjawo ekintu kya okubba akalulu mbagambye mu uploading video zonna buli omanyi nti babba akalulu kaffe mulonkinge mu uploading video ezo ndakumala okulobana omusobola okufuna muzeeyi wange ono nga sirowooza nti kwali taliiko no kamala okulaba kamukyazeeko olwolumu wano kubanga amanyi history mw'eddakiika 10 zokka nesirowooza nti ayinza okubanga mukutte offside nga taliiko bulungi naye kisimu evuga Sebo oli otya muzeeyi wange kale wooli osobola okwogera yenze kennyini Sebo nkali Sebo nawe gyebaleko kati njagadde leero nkuwa eddakiika 10 zokka abantu babumu ka brief history akaali ku City Square mu kwekalakaasa okwasembayo kwalabikako bannayuganda nga bagala okukyusa obuyinza mivuyo ki egyaliwo baani abaagirimu era baani abatta abantu eddakiika 10 zikumala njagadde leero nkuwa omukisa obulira abantu ebintu ebyo kuba waliwo Sebo ka network eganye egenda mu maaso katandika eddakiika ziri 10 zokka zenkuwadde zisigaddeyo genda mu maaso kwoli Sebo Sebo nkuwulira
omugezi Lule Yusufu Lule abantu nga beekalakaasa nti twagala Lule oba tufe atufe omwami Museveni oyo yeyatumira ekibinja ekyakuba abantu amasasi awo ku City Square ye Mundeeba waliwo abantu abafiira mu Ndeeba location zali bbiri ku City Square ne mu Ndeeba naye kino ekyawano ekyalo 1980 mukwano gwange mwennyini yaliwo kubanga yali mukulu abeera eno Kampala yali asula Makinde so omusajja oyo yafiira mu accidenti era saafuna na kumuziika yeyanyudoole anje limbaale n'abaata mu 1980 tuba tuli ku gundi awo ku City Square ne Museveni yagira mu gundi mu Santana n'ayitawo n'agenda aleeta amagye era yaliko mu kukuba abantu awo ku City Square mu 1980 n'abasiraamu bye baatira embaala abasiraamu baatira ebushenyi baaluka mizikiro balikuba baatirewa mu gundi omusajja yali wa buvuyo kuva dda pulaanize omusajja oyo gye mulaba ono yazipulaaninga kuva dda akakati naye okusinga n'abantu abakulu abansingako obukulu abaali babigenda kubanga natandika ebyobufuzi okugira ebyobufuzi nga nkyali mwana muto nga nina emyaka 15 nga mbifolwenga bulungi nnyo ebyekenyi n'ebya Uganda kubanze nali mu kibuga wakati w'ennyini n'abasiraamu bwe baatira egundi saidi y'ebushenyi waliwo abasiraamu bwe baatira ebushenyi eyo era omusajja oyo yeyadumira ekibinja ekyagenda okutta abasiraamu ebushenyi mu 1980 oyo mpaya gyolaba oyo omusajja yali wa buvuyo nnyo. So kati gwe toli surprised kubikola bye buli mukola mu Uganda kati essa toli surprised nnyo nzibula kucenga nti abantu mbagamba n'abavubuka ne mbagamba banange bino si bipya bino bikadde twabirabalaba dda naye nga abali kutta abantu banange Uganda abaana ba Uganda bali kutta abaana baganda bange Allah atutaase naye abasajja bali kutta abaana Allah tusaba atutaase bannange abaana balikwata abaana babatuka babakola ki tetumanyi kyala kyagenda okuba nange tetumanyi kyekyagwa mu nsi yaffe mu bitundu gye basinza okukwata n'okutta bakwata buli wamu wonna kati juzi omanyize olunaku lwe balondera ku 16 bamaze okulonda 16 nali mu kibuga yensula navayo n'ebigere nenzija mpola nensinga ne muluka nga zirikwata abantu wano abavubuka olaba ku muganzirwaza naye n'avuga baali babiri ne mbagamba temudduka muyimirire temudduka muyimire nange wakati nze musajja mukulu ezijja waliwo akamuluka akapoliisi akakabeera waliwo omusajja akavuga akali awo omusajja owekatwe muluka zaali bbiri paatwemu yali ekulembedde ngeri mu maaso ng'ako kavaako emabega naye nga balikwata abaana abavubuka awo era abo ababibiri nabagamba temudduka muwulidde muyimirire nange wanzeeka navayo n'ebigere nenyingira ekibuga bwe ntuuka wano nga ku busaafu wano drondi ne zijja ne zitandika okukwata abaana abavubuka wano buli omu era nga adduka buli era nze sidduka wanze nabagamba nze nzisobola kudduka kubanga nabagamba ddala emikwano gyange nti nze sitoma nze ni bwenfiira wano entiyo nze nagiraba siina kyentoma nze siina kudduka bwentyo fa era nze sidduka bwentyo ebyekisirusiru kubanga bino byonna ffe twabirimu mu 80 era omusajja ono yakola nnyo okutta abantu mu 80 ngawo nga bankajja ono omusajja gyolaba ono osegedde naye omusajja ono omusajja waddaadda na budeere yatunyumiza omusajja
Simumanye. Nabudere wamuulirako yali professor. Professor Wadale Nabudere. Oyavaga webale nga akomyewo okuva e Zimbabwe. Yamuwa miliyoni 4 n'akomawo wano kuba yali abeera Zimbabwe. Nabudere bw'akomawo wano naga anakola kibundi kye wali ekisomero ekyo wali abantu babange bwero kati yali agala kumuwa obwere commissioner n'agamba nze oyo omumanyi sisobola kumukolera ndi wampa sente meka emizeeyo gyonna ngimanyi era ye yagaana okukwata naawe akabwayi weyawera Stephen Bessel akabwayi egenda maaso webale nnyo weyawera akabwayi wadada Nabudere yagaana n'agamba sisobola akola naawe ni Masete Kuya oba wali omuwulira erinnya ndiwulya buwulize Masete Kuya yali minister wa rehabilitation yali mwana muto muvubuka muto geba Maisani Obote yamuyitanga Maisani yaddukira Kenya bwe yaddukira Kenya Museveni naye amagezi adde akomewo era yakomawo n'amuwa sente ze yamuwa era n'ebigambo byatugamba n'agamba sobola akola na Museveni musajja mutemu n'adduka n'adda e Kenya era yafiira na Nairobi yali asomesa mu Kenyatta University e Kenya Nabudere gundi oyo Masete Kuya era yafiira na Kenya eyo n'abaana bukya bava kuno ne badda e Kenya bwagenda tebakomanga wano mu Uganda bonna bali Kenya kuba yababuulira n'abagamba temudda Uganda temujja kusobola Uganda niwamira omusajja gye baayitanga gundi ono Seroni Omusebeyi oba wali wamuwulirako Seroni yali musajja mugagga nnyo yalina sente empitirivu yali Musebeyi yali nanyini gundi eno kino ekizimbe ekiri wano ekiriraanye gundi ekiriraanye akatale k'Enakasero ekyali nga tourist house okiregedde ekizimbe ekyo tourist house okirabye ekyali nga tourist house olaba okitunulidde mu maaso g'Enakasero ekizimbe ekyo kyali kya Sheroni era bakimunyi era omusajja bamulimbalimba okuva eri e Kenya ne bamuleeta wali akasajja akasebeya kamujja e Kenya ne kamuleeta ne bamuttira ekitaali Sheroni yali azaala abaana 2 mwana na mulenzi yalina ebizimbe ku Kinyatta hospital yalinayo gundi ze apartment zaali 2 era n'abaana abo nabo tebaddanga wano e Uganda kuba yababuulira naye temudda Uganda ng'akyali mulamu era abaana abo bali Kenya tebaddanga na wano ng'amumanyi waye bamutegeera dda abasajja bali mu UPC bonoonya ate waliwo n'omusajja yafudde soono bamuzise ku Mande jo omusajja oyo bamuyita Titus Nangalama bamuzise eggulo omugisi oyo naye yali asobola okuwulira sitori za Museveni zonna okuva ku paka ku Z nzekwa abasajja ba UPC babeerangamu naye nga bakubuulira waliwo omulala gye baali babuyita Malenge Muzee Malenge ng'ayogera buli kimu kyonna ekyomusajja ono era yatubuulyanga n'atubuulyamu n'agamba bannange mu 1992 ne Masika eyali former chief justice nabadde n'embaale namaze embaale wiiki namba nemubuuzaako nga njagala agende ampeyo history naye ng'ali wansi ne bangamba muzeeyi yalwala ali wansi tasobola eyali former chief justice oba wali omuwulira Masika baali bamuyita George Masika osegedde byebyo alright kati nja kukuza olunaku lwonna ndaba nfunye obudde nkoze wala nnyo information mukama akunkomeresewo amina kati waliwo information endala tujja kukwatagana kuba essaawa zimpeddeko tujja kukwatagana ssebo kale ssebo alright bannange mwebale kubeerako katambi ngenda kakutuliramu wano tujja kuba tuwuliziganya olunaku ndowooza olwekyo bwe naabukedde bulungi mukama akumira takumira mpeera mbaagala nnyo mweraba